Bwe twogera ku bayimbi abakyasinze okubeera n'amaloboozi amalungi, King Saha tasobola kubulamu era nga ayimba ekintu muganda wange n'owulira ddala nga kiwoomera ddala. Kakati nno w'owuliriza munnange engeri gy'agezezaako okuyimbamu oluyimba lwa Moze Radio Nakudata, oluyimba luno olwa Good Life munnange esayidi eno, oh my god, kwegamba tosobola na kugamba nti no mwana mulenzi munnange nti no lekera, ogamba bugambi nti no yongera oyimbe. Kakati nno ye mwana mulenzi munnange ate King Saha no, by the way, ngenda kubeera nga mbikubuulyako ko maaso awo Chameleone, Bobi Wine, kakati nga ye Pallaso munnange wuuno ku kyuma munnange ate ekipya, emmotoka empya esayidi eno, bye ngenda okubeera nga nkutuusako maaso awo. Kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Kakati nno munnange kansooke nkutegeezeko wali, by the way ku biri mu kutambula ku mwana mulenzi ono munnange ate King Saha ayogeza abamu munnange ate obwama esayidi eno, naye nga by the way King Saha akutte ekisooka munnange, omu ku bayimbi munnange abakyasize munnange ate okugezaako oba munnange ate okuyimba ennyimba z'abayimbi banne munnange wali ng'aziraga nga bwazirinako munnange ate omukwano esayidi eyo. Kakati nno ku mulundi guno agezaako era okuyimba oluyimba lwa Moze Radio munnange Nakudata wali, oh my god, by the way kalayini kabadde kalungi nnyo. Naye nno by the way King Saha era nga wembadde nkunyonnyola nti nno King Saha yavaayo kaaweera n'ayimbamuko ne ku luyimba lwa Dr. Jose Chameleone, obutambi bungi nnyo by the way era nabussaako kuno ku Geminati Yugi kw'ossa ate n'omukulu munnange ate Bobi Wine. King Saha naye yavaayo kaawo n'ayimbamu oluyimba munnange olw'omukulu munnange ate Bobi Wine number 1. Eddoboozi eryo ndowooza oliwulira. Awo nye Simpogeto Youth. Era nga by the way atera nnyo nga bw'okiwulira okugezaako okuyimba ennyimba z'abayimbi ze neebuuza ne ngamba bannange King Saha luyimba ki lwatamanyi mu nsi muganda wange, oba muyimbi ki munnange olaba nga aluyimba munnange n'olaba nga ate bambi nga binyumidde ddala. Ye mwana mulenzi munnange ate King Saha tosobola munnange ate kutamuwa bambi credit esayidi eyo. Naye nga by the way akatambi kano kabadde katredde nga wali ku mukuto gwa TikTok era nga mubaddemu eddoboozi ly'omwana mulenzi munnange wali nga ali mu kuyimba oluyimba lwa Moze Radio Nakudata nga bw'owulira. Waliwo bye bakugamba baby, ekyemmanyi bye bikuzibaga amaaso, tokyampulira tokyanesiga, boogedde bingi nga bagala, ola balaba bubi we tuba babiri basaba, so ng'ate nze nkwekutte n'omutima mulwadde w'ekyanga. Bwe kityo nno munnange ate bwe kiri mu kutambula ku biri munnange ate mu kutambula ku mwana mulenzi oyo munnange ate King Saha esayidi eyo. Kakati nno sigenda kubeera nno nga ndwawoko, kankuggyeyoko eyo nkuzizaako wano Pallaso nno abaddeko ko munnange wali, abadde ali mu kwogeza abamu munnange obwama wali, beebuuza bagamba omwana agenda kuyingizaawo ekyuma, naye no by the way emmotoka eyo gy'olaba muganda wange ya bbeeyi nga bw'okiwulira muganda wange, era olina okubeera nga olinamu munnange ate akasente akaweerako ddala, naye nga yo maanyi mmotoka ya swaga wali kulya ssente wali wonna. Mwana mulenzi nno Pallaso gy'abadde ali mu kuceekingako wali era nga mbu agenda kubeera ng'agiyingizaawo, naye nga ngenda kwongera okubeera nga nkebera ku mwana mulenzi ono Pallaso munnange, byonna ebinaavaayo esayidi eyo ngenda kubeera nga mbikulaga wano ku Geminati Yugi ku mwana mulenzi oyo munnange ate Pallaso, era ng'ebadde challenge nga boogezako okulaba ekigambo ekyo nti no bikyuka, ebadde challenge. Naye by the way kansooke nkuweko koolaba embeera nga bw'ebadde awo, kansooke nkuzanyiremuko katambi kano ate ndyoke nkomewoko mu maaso awo.
kityo nno munanga te bwe kitambudde esayidi eyo bwe nti bwe nkoze ku mwana mulenzi ono bwe nti bwe mucekinzeko ate Palaso nja kuba nga nkuwa update yonna kasita onaabeera nga osubscribinze wano ku Germinal yoginzikiriza nkomewo ku masaawo katono nnyo n'ebirala.